Kitalo nnyo, kitalo ddala. Haji Kasagga Abbas akatambi k'oli mu kubeera nga olaba ku screen yo kaakwatiddwa mu gym emu era nga kalaga enfa gye yafuddemu. Kigambibwa mbu ono businessman mu Kampala wano eno era nga amanyikiddwa nga Haji Kasagga Abbas era nga kigambibwa mbu yafudde heart attack oluvannyuma lw'okukolamu exercise awo mu gym, yasituddemu awo ku byuma. Ng'omanyi omuntu olina keepinga up with your health okubeera nga ogenda obulamu busobole okubeera nga butambula bulungi. We yamaze okubeera ng'akolamu ku exercise era ye omulaba ng'atudde mu kubeera ng'atudde katebe kwennyini kwe yavudde n'agwa nga nabali bwe bali awo bayimiridde bali mu kubeera nga banyumyamu era bw'atyo n'agwa. Bagenze omugyawo awo omutwala mu ddwaliro nga bakabatema nti already yabadde amaze okubeera nga afa era nga lipoota egamba nti yafudde heart attack. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala naye ebintu bya Mukama Katonda bino amazima gali nti bibuzaabuza. SMX ngenda ne ŋŋamba owaayi naye kati nze ngende mu gym nsale mubiri ki ku guno olwedde senninawo kakekkereza kati ate we ngattako genda mu gym nsale ku mubiri naye nga kyetaagisa omuntu okukola ku exercise oba okgendako nga mu gym ng'eyo era ng'omuntu ekimutwala mu gym oba okola ku exercise obulamu bubeere healthy. Okitegeera bulungi nnyo naye bya Mukama Katonda tomanya ono naye kye yakoze agende obulamu busigale nga buli healthy asale ku masavu n'ebisigadde naye ate gym yennyini ye yamwettidde. Gy'ogenda osobole okubeera nga okeepinga up with your life, okeepinga up with your health. Byebyo mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala. Ekintu ekigaba obulamu sometimes kye kibujjawo. Mukama Katonda ensi bw'ati we yagikola. Emmotoka ogivuga ekugondeza obulamu naye ate mu kugondeza obulamu oluusi n'ekugjawo accident muzirabanga. Bantu bangi munywa kasukaali obulamu bubeere bulungi oluusi ate n'ogenda mu ddwaliro ne bagamba kasukaali ke kakugiddewo obulamu bwo. Omuntu n'ogamba owaaye k'olyeko ku nkoko ewooma nnyo ate olumala ne bagamba ebisiika ebyo bye biviiriddeko okubeera ng'obulamu bwo kwegamba. Ensi tugirekere Mukama Katonda. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala. Ono ku SMX Media ngenda sigala nkuwa updates gwe kyolina okukola subscribing and the notification bell eyo ebisigadde obitulekere.